naka video ka Ariana Ssebunya kendabye ng'abantu abaviiriddeyo bubi nnyo Ariana Ssebunya n'asooka abagaayagaayawo n'abawemula okuwemula kyo si kirungi era omuntu yenna akyali ku internet ng'okyawemula kyo si kirungi okuwemula kyo si kirungi era tukyenyumirizangamu much as Ariana Ssebunya wabadde munyiivu naye ebigambo bye wakozesezza si birungi ku mwana omuwala n'ezo entalo ze mubeeramu ez'abawala abali cheap nazo muziveemu obwo butalotalo bwe mubeeramu Ariana nagamba ove mu bawala abo Ariana Ssebunya nakugamba ove mu bawala abo. Why do you be with those cheap girls? Ne muddawo ne mweyogerako simanya ono yebaka n'egundi ono please si kirungi kitegeera. You can still have your life. There is life after social media. There is life after social media. Sebitu byokuwemula ebyokwevuma mubiviire muddala. Muli bawala bato mulina future nene bintu ebyo birabisa tunokubawo agagamba aganene bwe gatyo. Si kirungi ku mwana omuwala. And truth be told, Ariana Ssebunya, I wasn't happy with you. Agagambo toddamu googera galaga nti oli cheap toina class. However much you are annoyed, solo kuwa ensonga zonga towemula. Bana okuwemula kibi. Okuwemula kyo si kirungi kikumalamu value ng'omuntu. Era abakoze amanya mu kuwemula tegawangaala. Buli obango oyogera ebyo ebigambo ebyo abantu tebakutwala very very serious. Era tewabawo kulima nti okuwemula kulimu views. Kiraga entegerayo ng'omuntu. Views z'okuwemula teziwangaala. Oba wettira mekisa. So si kirungi era kivumirira. Abantu abamansa entungo ku internet. No internet erika abaana, erika abantu abo buvunaanyizibwa. So abantu mwena abawemula. Please si kirungi. Era ffe twali nange nali mbikola naye kati nabivaamu si kyawemula kwaga agagamba ago teganyuma kuwulira. Teganyuma. So Ariana Ssebunya, just take it in good faith. Oleme butaddamu kuyisa agagamba ago mukamwa. Ekitegeera ate ove mu ntalo z'abawala abali cheap. Buli wobeera mu bantu abali cheap ebyo byofuna mubeera mweyogerako. Buli wobeera mu banaku you are prone to be discussed. Buli wobeera mu banaku balina okugeya, balina okuwalana, abanaku babeera n'emize. So I think bw'ofunamu kulinnya ku social media, choose your circles well. Londa mikwano gyo bulungi. Ebintu by'okwegeyageya at the end of the day biba tebina gye bijja batwala. So I feel bad for her. Omanya Ariana Ssebunya nali mwagala edda mpaka bwe natuuka ne mukyawa okula kwa mulema kitegeera akyeyisanga omwana omuto. That's why namukyawa. I wanted to give her life. Kandi amugamba Ariana Ssebunya kiki ky'osobola okukola? What is your passion? Ka TikTok si mulimo. Era TikTok okwagala oba olina okubaako kyokola. There is something you must be celebrated into. Bano bonna bemulaba ku social media balina emirimu gyabwe gye bakola. Kitegeera bajja buzi ku social media, but there is a job they are doing. Kati TikTok si mulimo. Just olina okubaako kyokola nga kyokuumiramu bafaani bo. Naye kati Ariana namutuuza wansi and I found out akyali jampe. Anyway, that's her age. But omwana omuwala akula mangu. Omwana omuwala olina okubeera strategic. Kubanga obulungi bugwawo. Beauty eina age. Waliwo abali abalungi naye akati bali myaka 3 teri akyalaba nti mulungi. So omwana omuwala ali eyo kozesa obulungi bwo ng'okyalina obudde. Ofuna omusajja ategeerekeka. Obulungi tebabulya. Obulungi tebugula nnyumba. Obulungi tebusasula mmotoka. Obulungi tebukufunisa mulimu. Wabula ekyo kyozimba nga gwe omuntu kyoguza ensi ate kyesinziirako kuwa ekirala. So many times abaala bajjano ku TikTok they waste time ne balowooza nti okukyanga abasajja bakulimba you are beautiful. Mukwano kyosobola okufuna ku internet kufunako musajja ategeerekeka obeeko business gye weetandikirawo wano ku internet abantu ba users. Fiko support yeri wano. Lero bakubira enduulu enkya tebaliiwo. Ye internet
ba Fabiola bonna baaliwo there is a time nga Fabiola anyirira ne Fabiola ne yamala ne bamuwasa there is a time bazaala toto baaliwo eno internet erabye abawala so tubeereyo ne weerimba mbundi mulungi bichi mukwano use your time well erazo omwana omwala kyesobola okugamba wana abasajja bajja kulya bakulekewo internet tekuliko maama wo tekuliko kitaawo bana bali wano users lero bakuwagira encha bakuvuma teriyo aina buwagizi bwobera lero bakuwagira encha bakuvuma so Ariana Ssebunya bwe namulabye nga wemula I thought bad nawulidde bubi ng'omuntu yali amwagaddeko because nali njagala muwabulamu I wanted to give a future naye I found out akyali jampe tannategeera munsi the real essence of life tannategeera obulamu kyeki tosobola funa mukisa ate n'oguzanyiramu tosobola funa opportunity munsi tofunanga omukisa n'oguzanyiramu abasajja abategerekeka tusigadde batono abasajja abakyategeera tuli batono nti omusajja osobola okwagala omuvubuka n'akuteeka mu nnyumba batono abasinga obungi babateeka mu mizigo naye omuvubuka gojja nogati omuvubuka nagamba I love you n'akuwa ennyumba yo so don't joke with boys kwatusigadde batono ddala abategeera so Ariana Ssebunya toddamu kuwemula you are bigger than that girl and omwala ina potential yamanyi nnyo naye I don't know what's wrong with her she's not concentrating on something for a long time Ariana Ssebunya aina concentration levels ziri wansi nnyo obulamu bwakya butwalanga obwa high school Ariana high school kati yaggwa you are now a grown up you a big girl start behaving ng'omuntu amaze high school ubeere ne priority ogayiti njagala bakino high school kati Ariana yaggwa kati oli mukazi mukulu so toddamu kubeera n'abo bawala bali chip nga mulimu ebyo ebibuuzi simanya yakubira boyfriend we kakati n'amusaba sente ebyo ebibuuzi teyagala bimanya ezo entalu z'abaana ba high school kati welcome to the world bwe bali kujja mu nsi ojja kula naye nze nakukyawa my relationship and Ariana ended namukyawa nagezaako omufuula kyenjagala abeere nekigaana nze sesiba ku relationship kasita nabanga you are jumping ankuta nga nyenda n'abagenda kati nina mulala kati nafunirawo mulala ate naye ndabe nga nnumya omutwe mmote nze I kiss you goodbye sina budde sijja kunoonya sente negobe n'abakazi okwegoba n'abakazi ate negobe ne sente nalondawo kimu I pick one sinoonya sente nakwegoba n'abakazi ekyo kyo nakigaana sente zange ze nnina bw'oba oli asikuyamba ng'otambula ogenda nze sijja kwegoba na mukazi mwaka guno buli mukazi awulira ati tojja kumpaako buli mukazi ali eyo nga tojja kumpaako genda sikyayagala kubeera na mukazi mpaako neruli mpaako please oba tompe ŋŋamba enensi eriko miliyoni 5 ez'abakazi lwaki mba nkulemerako just over one small thing mpaako nakusaba ogusooka nakusaba ogwokubiri mugambe sijja kuwa bannange nze ebyokusabiriza omuntu buli kiseera sibyagala mpa oba onampa ate bw'oba ompadde kusagala kano kajanja Junior ogenda ogamba abantu nti wandya yemba nakulya lwaki muntu waako nga temwagala tugambe bantu nti mwatuwa I hate that hypocrisy omuntu nakuwa tukate tayagala ogambe balala nti wamulya kati wali ompeerako ki mbonedda that's not a fair kuki you gave me nze I want abantu abawulira essanyu nti bampa people who feel proud bw'oba omuntu wakuswaza lwaki oba omuwaako nga toyagala bantu babitegeere bw'oba omuntu olaba akuswaza ngensi bw'enaakitegeera ojja kuswala why do you give them nze njagala nnyo omuntu afeelinga proud nti Junior yandya I want it to say it authoritatively njagala okyogere with proudness nti namuwa n'ebintu ebyokwekaza nze sibyagala bwe mba nkulya ensi eyino mmanya nti nkulya bintu byokugamba Junior mbundi bulaza wowaawa mu Junior is just a friend nze sinoonya mikwano I'm not looking for friendship noonya baakulya
simple tonteeka mu bafriends bo mu Junior I thought you are my friend siri nze akuzaala omuwala omuwa ssente zo n'omukolera buli kimu n'atandika ebyo bya friend zoning bw'omusaba n'atandika I thought you are my friend siri omuntu yenna nga wa opposite sex nga si muganda wo era aba ajja kulya kati mukwano lekerawo okwebuzaabuza mutusaba ssente omwana nakubira Junior wenawe emitwalo 3 ogimpe n'omala ogimuwa n'enkya n'akusabiza bw'omusabako ng'atandika I thought you are my friend bw'oba olya ssente zange nga tojjukira nti ndi friend wo omwaka guno akuwa gw'oba owa ssente gw'olya gw'oba owa lekerawo okuteeka ssente zo wootafuna omukazi yenna akubira nti Junior send me 30,000 musindikire 3 mu 10 10 lwa kondomu musindikire 3 mu 10 10 agulemu kondomu tetukyateeka ssente mu bakazi batatuwa genda osabe famire yo abamu mwina ba relative bangi bakojjabo gye bali basengabo gye bali bajjajjabo tebafanga why you disturbing me asking for money wentuko kusaba ng'otandika ebyo ebyekisiru byo musamu 50k zijirako with 5 condoms mu Junior alentia Christian sekyali Christian so mwaka guno byebyo byendiko naye Vairota omukazi gwe walidde nga mu bibulala Vairota lindamu kino ekiwala kye nalabye kye walidde ne Vairota oswaza nalabye bubi oba byendiko temubitege Vairota bagamba nti ayina omukazi omuwala gwe yalya naye natululidde omuwala ne pulani nenzigwako Vairota wali kuki dogo bakuloga bulozi ekiwala kyekibi Vairota naye watuswazizza nnyo oyo taliika bane oyo newemba nnyimye newo mumpeera obwerere taliika Vairota nakutidde sirebu kyali really kyabuzeemu nnyo nze ne bujomanyi omuwala anyirira omanyi waliwo omuwala gwe bagaa nti walidde n'abantu ne bakkiriza naye n'omuwala anyirira okulyamu oyo ndyamushyira price Vairota singa walyamushyira price okulyamu oyo omuwala omubi bw'atyo kyona kiringa kyawusigalo kyemagaza kiringa ekitundu obumaso kyonna feesi ekiringa ekyangu ekiganda amaaso gakiringa entula kati owabadde olyamu ki lyamudde onyasiya okulyamu oyo ndyamudde onyasiya afadhali tebankwata nesenga kula nnama afadhali bankwata nesenga kula nnama naye Vairota olimba nnyo kati oyo wa chokambu n'okwambala kondomu ebyo ebiwala babiri oyambadde kati kekikuzaalira omwana nekubamu akasabbuuni bana akasabbuuni wekayambira era nze siriva kasabbuuni awo akasabbuuni wekayambira bane teri ali mu kasabbuuni yejjusa ogwo omuyima ogwo ogw'ekisirusiru ogwo nojja weebaka ku muwala atulanga entulege alinga natulidde omwana nga tuli kukiwana ate ebyo ebiwala tebyagadde mawulire woowe kati kyakulabisizza Vairota ekiwala kyakulabisiza byagala amawulire ensi yonna ekitegere nti wakirya naye lwaki abavubuka temwagala kukozesa kondomu na wisdom method asidi omaze ebbanga ng'osaasaanya olugambo olufu mbu deputy speaker tayibwa nesira gasumba mbubeerya ekintu deputy speaker kyeyaganye n'okulayira n'alayira naga walayi tamulyangako era naga nti nesira gasumba tamanyi waafaanana deputy speaker agenti abadde takibayitidde mu Uganda mulimu gwe bayita Shira Gasumba iba nange ako katukozeemu bubi deputy speaker tayebwa ekyo gamba nti obadde tumanyi nti waliyo ne munda Uganda gwe bayita Shira Gasumba kyo kyatukozeemu bubi ekyo kyone kyabadde kirungi kyo ya Shira Gasumba obadde tubumanyi yaya abadde tamuwuliranga nako Shira Gasumba naye n'amwanukula Shira Gasumba naye yayanukudde deputy speaker Shira Gasumba yagee nti naye abadde takimanyi nti mu Uganda mulimu deputy speaker ye abadde amanyi tulina speaker yekka bannange lutalo lwa buteemanya nakwerya
entalo ziri bbiri butemanya nakwerya Shira Gashumba agamba nti deputy speaker badde tamanyi nti wali yenga alonza speaker ali omu yekka Anita Among naye Shira omanyira Shira Gashumba omanyira nogamba nti obadde twayita Uganda ena deputy speaker Shira obadde tokimanyi mwana mbu yakitegedde jjo mbu bulijjo amanyi nti Uganda ina speaker omu yekka nga tamanyi nti ina ne deputy Kasuku alina ako kakola story eno ekyansanyusizza bonna tebeemanyi naye nga kigambibwa nti beerya naye tebeemanyi so senga Asidi gwe watandika olugambo luno naye sipiika ogenda mulaba kimafiya sipiika mwami Tayebwa mpita nkubulire senga Asidi wali gwe pita buyisinze ndi mukwano gwe nkubulire wa wali ali Canada ne wasula manyiwo gwe mpita ompe sente nze nkubulire ne state gyalimu tuwandikire Interpol senga Asidi obadde mukwano gwange naye ke bakutwale nze speaker mpita buyisi speaker parliament Tayebwa gwe you just call me nze nkuwe info senga Asidi nkule ne wasula wenyini mukwano gwange oyo senga Asidi njala kubulira ebyobugagga byalina mu Uganda bye tuba tukwata speaker oba yagala senga Asidi yadde kwata ebyobugagga mbimanyi aina poko joint biri wane namugongo senga Asidi aina poko joint ezo zoba owamba ajja kulinnyonya dde nze nja muwaayo senga Asidi nja kuwaayo nze speaker mpite nze apite muyambeko